Omukulembeze w'eggwanga Yeweze Kaguta Museven habulwa akozesezza olunaku olw'amazuukira ne yeekokkola nnyo obubbi obuli mu gavumenti ye obukolebwa abakozi ba gavumenti kati nno okwegatiddwako ne bannabyabufuzi. Museven awanjagidde bannayuganda nti bamuwe obujulizi obuluma ababbi abo ye abakoleko. Mwana Museven abirabisiza mubaka bwafumizza eri bannansi mwategeereza nti ensi Uganda esenvulidde ddala mu byenkulaakulana olw'enteekateeka nti gavumenti ya NRM zeetaddewo omuli obutebenkevu bw'eggwanga n'okugoberera okuwabula NRM kwewa ensi. Museven agambye nti ebyenfuna by'eggwanga bikulidde ddala era obusuubuzi bw'emmwanyi, amata, amajaani ne pamba bweyongedde nnyo era eggwanga linogera ddala kati ensimbi. Museven agambye nti eggwanga oboolyawo lyandibadde lisoolobyeko we riri mu byenkulaakulana wabula omuziziko omunene gwe gw'ababbi baalina mu gavumenti ye abalowooleza mu by'okwekussa bokka na bokka nga buno nno mwe muli abakozi ba gavumenti abeegatiddwa ku bannabyabufuzi. Agambye nti ababbi bano bakanulidde ddala amaaso buli nnusu gavumenti gy'eteeka mu pulojekiti eziyamba abantu ba bulijjo gamba nga parish development model, emyoga, microfinance n'endala baagala baginyakule wabula bano abalabudde nti tajja kubakkiriza. Agambye nti Uganda bwe yali tennafuna bwetwaze bannabyabufuzi tebaali babbi, baali tebali nguzi wabula ensangi zino ebintu byakyuka nnyo. Abakulembeze abalonde bali banguzi abawedde emirimu kati ne bebaweereza babalyako enguzi. Akinogaanyizza nti ekimulemesezza okulwanyisa ababbi bano be bantu bebalyako enguzi okusirika obusirisi naye singa baboogera bangu nnyo okukolwako. Museven okusinziira ku ye bamusiga nsimbi okuva ebweru w'eggwanga nti bataataganyizibwa bali b'enguzi bano abasaba ekyojja mu miro ne bakomekkereza nga bennyise bokka na bokka oluusi ensimbi zaabwe ne bazizzaayo. Ebyo ng'obitadde ku bbali abakkiriza baasuze mu masinzizo okwetoola ensi yonna nga baaniriza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mu Lutikko Lubaga libadde essanyu jjereere mu mmisa eyimbiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ebisinga ku ebyo omusasi waffe Ssalamu Kamwa Masembe mu lyabyuma y'abirina. Naffe tujja kuwuliramu essuubi ery'okugabana okuwangula kwe okw'olumbe ery'okubeera abalamu mu Katonda awamu naye. Ayi Katonda, bwe yaleetera bakukkiriza omuliro ogw'ekitangaala kyo ng'oyita mwana wo, tukuze omuliro guno omugeza Pasika, tugujje nnyo okwegomba eby'eggulu. Oyo ye Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere bw'abadde atukuza ekyoto ekyakumiddwa mu maaso ga Ekereziya Lutikko e Lubaga nga akasiki akayingira Pasika. Gano ge makulu g'ettawaaza ze ezo ze tukutte mu ngalo nga tuyingira mu Ekereziya. Ettawaaza eno enkulu ey'omusubbaawa omudyakoni aginyokezza n'obubaane, fenna tugissaamu ekitiibwa ekitangaala kya Kristo twagabanako. Bwetyo Ekereziya ebadde ekubyeko obugule bwebadde esaakaanya oluvannyuma lwa Ssaabasumba Ssemwogerere okutukuza ekyoto awamu n'omusubbaawa ogw'ekitangaala nga bayingira Ekereziya. Ssaabasumba Ssemwogerere abadde ayambibwako omubaka wa Paapa eyawumula Ssaabasumba Augustine Kasujja awamu ne Kyansala w'essaza ekkulu ery'e Kampala Reverend Father Dr. Pius Malese Ntumbwe n'abasaserodooti abalala. Asinzidde wano n'asaba bonna ababadde mu kisiibo obutaddayo mu kwonoona kubabaddemu nti kijja kubalemesa okusisinkana Yesu omuzuukivu. Oluusi amayisa gaffe ge galemesa okusisinkana Kristo Omukama. Amayisa gano omuli obukyayi, obusungu, obwenzi, obuseegu, omululu gw'ebintu, okuwalagana, okuttingana, obutemu n'ebirala. Tuddeyo naffe Galiraaya, tuddeyo ku ntandikwa, tudde buto, tudde bujja otusobole okusisinkana Omukama mu mukwano gwaffe ne Katonda, mu mpisa zaffe, mu mirimu gyaffe, mu maka gaffe, mu nkwatagana naye
mu bantu bannaffe twetaaga okwezza obujja mu mbeera zonna. Era Ssaabasumba babadde abatiza abalonde omwenda awamu n'okuwa konfirimansiyo abalala 7 asabye abantu okukomya enkwe nga Yuda Isikalioti bwe yakola eyali mukama we. Tuddeyo nga twefumitiriza ku mpisa zaffe enkyamu gye tubale tweyisa tufuuke bajja olw'ekitangaala. Muddeyo e Ggaliraaya tulina okuleka ensobi zaffe zonna zetukoze mu lugendo muli okwegaana omukama, okumwabulira, okumulyamu olukwe ng'abatume bwe baakola. Tulina okuyisa obulamu obujja ng'ekibi tukibeerera bafu bwetyo tusobole okugabana ku bulamu bwa Katonda mu Kristo Yesu mukama waffe. Aleluya, aleluya, azuukidde nga bwe yagamba. Ku lwa Kyabasa Komasembe wano e Lubaga. Ate mu ssaza ly'Eklezia Katolika ery'e Lugazi mu mmisa eyimbiddwa mu Eklezia ya St. Paul Parish e Mukono ekulembeddwa mu Reverend Father Anton Kizito, abalonde 16 babatiziddwa era bano bakalatiddwa okutambulira n'okugondera ebyo Eklezia Omukama kwatambulira. Father Kizito awadde abakristo amagezi basigale nga beeyisa bulungi nga bebadde mu kisiibo. Sibonga wekwende gira maaso kula rangi kusiri naye kimu bibiri endako. Ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabidde Uganda Katonda agitaase ebikulu ebyekko. Ssaabalamuzi abadde mu kkanisa Lutikko y'abatukuvu bonna e Nakasero. Omusasi waffe Ssebulibwa Julius gy'ali. Abakkiriza okuva mu bitundu ebyenjawulo bakedde kweyiwa wano ku kkanisa ya All Saints e Nakasero mu kwetaba mu kusinza n'okutendereza okw'okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nga kukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu Mbowa nga kijje akwate akazindaalo. Ssaabalabirizi asoose kusabira Uganda esobole okuvvuunuka ebikola ebyekko omuli obulyake n'obukenuzi saako omukwano ogw'ebikukujju ogwogeza bannayuganda obwama ensangi zino. May the Almighty God, who promised forgiveness to all who repent and turn back to Him, now forgive you. May He strengthen you to follow what's good before Him. In Jesus' name we pray. Amen. Okusinza kuno kukyagenda maaso era nga byonna ebinaaba bikuvuddemu tujja kubibatuusaako mu mawulire gaffe agaddako. Ku lwa 88 akatonyeze 8 Kyabasa, nze Ssebulibwa Julius wano ku All Saints Church e Nakasero. Ate mu Lutikko Namirembe okusaba kulembeddwamu omulabirizi kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira era ono asinzidde mu kubuulira okusoose n'addamu okujjukiza abantu okwongera okwefumiitiriza ku bisoomooza eggwanga n'okusaba abakwatibwako kukomya ebikulu ebyekko ebyeyongera ensangi zino. Omulabirizi Luwalira mu bubaka bwe mu ngeri emu agambye nti ebikulu ebyekko ebikyali mu ggwanga bimalamu abantu amaanyi era byesittaza omuli ekibbattaka, ekiwamba abantu, ekyokya amasomero, emize egy'omukwano ogw'ebikukujju n'ebirala byetaaga okusabira ennyo. Nkakasa nti waliwo ebintu bingi ebibuzizza abantu emirembe naddala bw'olaba endooliito ku ttaka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, okulumbibwa kw'amasomero agamu n'abamu abantu mu masomero ago okufiirwa obulamu n'ebintu bingi ne bibbibwa n'okwonoonebwa, enkuba ennyingi etonnya era mu bitundu ebimu amayumba n'amasomero agamu ne gatikkukako obusolya. Ate nga mu ggwanga waliwo n'ensonga etumazeeko emirembe olw'abantu abaagala okukakaatika endowooza zaabwe ku mawanga amalala. Ate mu ssaza ly'Eklezia Katolika ery'Ekindamityana abakkiriza nayo babukeereza nkokola era omusasi waffe James Kana Ssebuguzi abaddeyo. Zigenza okuwera ssaawa 12 n'ekitundu nga Lutikko y'omutukuvu Nowa ekiyinda ekubyeko bugule. Abakristu babadde bazze okwesabira ku mmisa y'amazuukira g'omwana wa Katonda. Mu mmisa ekulembeddwamu Reverend Father Sirili Balaba n'avumiridde nnyo ebikolwa ebitali bya buntu ebyeyongedde nnyo mu bannayuganda ensangi zino
okuli n'omuze ogw'ebisiyaga n'asaba abantu ba Katonda okulabira ku Yesu Kristo bwe yazuukira nabo bazuukire bave mu ntaana y'ekibi. Tuleme kusigala mu ntaana ya kibi, tuleme kusigala mu ntaana za butami, ntaana za bubbi, ntaana za bwenzi, ntaana za bisiyaga. Buli lw'osigala mu kibi osigadde mu kibi mu ntaana. Tuveeyo ne Mukama waffe Yesu Kristo tuzuukire naye kubanga twafa naye. Mwebali omusasi waffe James Kana Sebuguzi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amanyi okulwala okunyinyeera n'okuvaamu olusaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara muchuzi mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Saako Shana Herbal Gentle Wash akuziyiza okufuna infections okukuuma ng'oli muyonjo. Amwetaaze musange mu supermarkets, pharmacies ne cosmetic shops zonna. Yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Omuntu asingisiddwa omusango okuyisa amaaso mu kkooti tasobola kujulira nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu azze mu kkooti okubeera nga awuliriza omusango gwe oba okubeera nga alaba ebigenda mu maaso mu kkooti yeekola ebintu ebitajjansa mu maaso ga kkooti, gamba nga okuteekako ennyimba ku ssimu ye ne zibeera nga zizannya oba okubeera nga buli kazisira bamukubira essimu nebeera nga etataganya ebigenda mu maaso mu kkooti oba okubeera nga asekerera ebibuuzo ebibuuzibwa abajulizi ababeera bagenda mu maaso kubanga bawa obujulizi mu kkooti. Kkooti yaddembe okubeera nga amangu ago emuvunaana omusango gw'okuyisa olugaayo mu kkooti oba gwe bayita contempt, era eddakiika eyo y'emu n'egumusingisa era n'emusalira ekibonerezo okusinziirayo kkooti bw'ebeerabye. Era omusango ogwo tasobola kubeera nga aguwakanya oba ajulira ku kibonerezo ekiba kimuweereddwa kkooti ku kyo. Ng'abagobezi ba Kristo bakuza amazuukira ga Yesu Kristo bo aba Orthodox mu ggwanga olwaleero bakedde kunyonya amatabi era bba amazuukira gaabwe bakugakuza sabbiiti ejja. Omusasi waffe Lukenge Sharif alina muŋŋoona. wadde nga enzikiriza ezisuuta Yesu Kristo okwetooloola ensi yonna olunaku olwaleero babukeereza nkokola mu masinzizo era ng'ennyimba ze bayimba nti aleluya aleluya azuukidde nga bwe yagamba si we guli mu bannaffe aba Orthodox enkya lunaku olwaleero mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu bo bano bakedde mu lunaku olw'okunyeenya amatabi era bw'otuuka ku kitebe eky'eddiini eno ey'aba Orthodox mu ggwanga lino Uganda kwekeresiya esangibwa wano bitundu eby'ennamuŋŋoona abakkiriza babukeereza dda nkokolo okukuza olunaku luno olw'okunyeenya amatabi ekitegeeza nti bannaffe aba Orthodox sabbiiti eneetandika balina eddimu ery'okutambuza ekkubo ery'omusaalaba Pasika yaabwe olwo bagikwate ku lunaku olwa Sande ejja. Tuwogeddeko n'abamu ku bakulembeze ab'enzikiriza eno ey'aba Orthodox mu ggwanga lino Uganda ne batubuulira nti waliwo olunaku luno we lutuukira olumu n'enzikiriza endala ezisuuta Yesu Kristo ate waliwo lwe baawukana era ku mulundi guno nti baayawukanyeemu nnyo mu kukuza olunaku olwo era mu kiro ekigeseza olunaku olwaleero bakubiriza abakkiriza okubunyisa enjiri ey'emirembe mu ggwanga lino Uganda n'okulwanyisa ebikolwa eby'obusiyazi ebisensedde eggwanga lino ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasamayinja ze Munabudu Lukenge Sheriff wano ku ekelesiya ey'aba Orthodox Namuŋŋoona mu Kampala. Omwoleso gwa CBS Sanse Ndikanja Kea guyindira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo olwaleero guyingidde olunaku olwokutaano era nga buli lukya ebbugumu lyeyongera. Olunaku lw'eggulo kabadde kayisanyo nga Namukisa yeewangulira ekirabo kya pikipiki kapyata eyabadde eteekeddwa mu kazannyo akabadde mu mwoleso guno. Pikipiki eno yawanguddwa omukyala Harriet Serumaga era mu kuba akalulu kano akakwatiddwa mu mwoleso omukyalo ono yalaze essanyu litagambika n'ategeeza nti mu lubiri yabadde agenze kutereeza ndagamuntu ye naye byamuweddeko okumukubira essimu nga bamugamba ajja atwala pikipiki ye. CBS enkubidde essimu nti mpangudde
nangamba maama olimba abo bafere ne mugamba nedda nze nva kwogera ne Sempala Kigozi yennyini ne mugamba yanguwa tugende tulabe nti anze sigende ne mugamba tugende nakkiriza ne tujja konze nabaddeyo eggulo ne mugamba naye kati saawa zino ngenda mu lubiri bankubidde essimu. Embeera bwetu bwe yabadde amukwasa pikipiki eyo omukungu Godfrey Male Busuulwa yamuwadde amagezi akozese pikipiki eyo okusitula embeera y'ebinfuna ye. Era n'ajjukiza abantu nti ne ku lunaku olwokubiri ssabbiiti ejja waliwo pikipiki endala egenda okuwangula mu mwoleso. Ng'omukyalo ono awangudde epikipiki watali kulimba watali kusaaga. Twagala okumukwasa pikipiki eno ng'ensi yonna eraba mu butongole nga pikipiki ye teriko amubanja, teriko agimwazise, teriko amuwaddemu. Kampuni eya Hwauju ewaddeyo pikipiki eno beeyamye okwongera okolagana ne Kyabassa okugaggawaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabassa Farmer gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Ludo mu Uganda ekya Uganda Ludo Federation kyetaaga ensimbi obukadde 16 okuteekateeka ttiimu y'eggwanga okukiika mu mpaka za Africa Ludo Cup of Nations ez'omulundi ogwokubiri ezinaabeera South Africa mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka guno. President wa Uganda Ludo Federation Hussein Kaule agambye nti newankubadde ekibiina kyateekamu okusaba akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku by'emizannyo aka National Council of Sports tekannabawa yadde ennusu. Kalule agambye nti ku nsimbi ezo obukadde 16 Uganda Ludo Federation ejja kwetaagayo ensimbi endala okukola emirimu egy'ekibiina emirala okuli okutuuza tabamiruka mu mwezi ogw'omukaaga okuteekateeka emizannyo gy'amasomero egisuubirwa okubaawo mu mwezi ogw'omukaaga n'ebirala. Uganda mu mpaka zino ejja kuba erwana okweddiza ekikopo oluvannyuma lw'okukiwangula mu 2021 ezaali South Africa nezaateekebwa omulundi ogwasooka. Ebyo nga bikyali bityo ttiimu z'omupiira 2 ze zaakayitamu okwetaba mu kikopo eky'omupiira ekyakayemba Solo Bitone Cup ekigendereddwamu okuzuula ebitone mu bavubuka mu kitundu ekya Bukomansimbi South. Ttiimu eziyiseemu kuliko kya Katebe FC yeekulembedde ekibinja kisiita nga ekuŋŋaanyiza obubonero 9 n'eddirirwa Buwenda FC nga yeekuŋŋaanyiza obugoba 6. Omubaka Godfrey Kayemba Solo akiikirira Bukomansimbi South yabakwasizza ebirabo. Ate mpaka z'amasomero ga Umeya, essomero lya Hamdan Islamic SS Nakifuma oluvannyuma lw'okwesogga omutendera gwa quarter finals egenda kuzuuzumba n'Engando SS mu muzannyo ogw'okubaka nga n'emipiira emirala gigendera ddala mu maaso. Panaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Abagoberezi ba Kristo okwetoola ensi yonna olwaleero enkoko bagikutte mmwa ne beeyiwa mu masinzizo okuzza olunaku lwa Pasika. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda aweereza obubaka obw'amazuukira n'ayozaayoza abantu be okumalako omwezi omutukuvu ogw'ekisiibo. So nga omukulembeze eggwanga Yoweri Museven Tihabulwa akozesezza olunaku lw'amazuukira okwekokkola obubbi obuli mu gavumenti ye obukolebwa abakozi ba gavumenti nga kano bwegattiddwako ne bannabyabufuzi. Ge mawulire enkyaleero mwebale nnyo okuwuliriza. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.